Banange tuzi limbo ya nabadde Kowe abadde ngagenda geyo ne chama ke Kowe wajjudde basiringawo naye olaba omayika katize Kowe mumanyi mabega ngali eri mu nsiko tutwalawo Sheikh Abdul Karim Sentamu kulaini yakuna kuba Sheikh Abdul Karim gubasoko kutemula mufe ntumutwali Kowe laini yakuna Tuloza tuwaliwo ekifo ndiri 12 naye olwaleero after only 10 years ekifo kiri full to capacity era ndayiseo bali baganda bafa basima entaniza basiteekateeka kati seka muli kuki ekati tuli wano tukyaleka byakukola basake era bwe boyiseera abantu abo obufulira ekyokulya nobawa mutwala ebiryo obuwe baganda bamwabo naye myaka 10 bwe gibanga gikoze ekyo ekifeeto ne kijjula ati baganda baffe bavuddeyo n'enteekateeka ey'okugula ekifo awaki awalala bannange muziri mu community waliwo obwetaavu bunene obw'ekifo ekifaanagana bwe kityo obw'ekifo ekifaanaganako bwe kityo tugatte amaanyi buli omu gatta amaanyi tufune ekifo oba oliawo ekisigako n'ekyoboki obugazi sobole okubeera nga baganda baffe tubazimbira amayumba bwe batya n'atebeekerera ago mayumba g'abantu era bwe tugenda nti assalamu alaikum daara qawmin mu'minin ebirebe gibeere ku mmwe abange mmwe abali mu maka gano buli kapuli gy'olaba maka gamukkiriza kati teekerateekerayo abakkiriza amaka tekera yabakkiriza amaki amaka contribute to it teka kettafaali lyo muli basiraamu muleke kwebuzaabuza kyabuvunanyizibwa abasiraamu tukyetaaga mu ngeri zonna tukyetaaga era empeera Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna n'abataddeko ettafaali lye obwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja muwa empeera nnene wallahu a'lam. Kati beera ekitundutundu ku nteekateeka eno ng'oweereza ettaffaali lyo ng'okozesa merchant eya Airtel nyiga *185 *9# bwe bakusaba merchant ID teekamu 1095075 ng'osobola n'okukozesa MTN Momo ng'onyiga *165 3# bwe bakusaba merchant ID teekamu 582548 ogoberera endagiriro oba osobola n'okusindika ng'oyita ku 0706 74 6 7 nga zonna ziri mu mannya ga Power of Africa Radio.